tukwaniriza ku mukutu gwa 256 vast range bampita Ntambi Jimso number one rich boya Maxud Junior made in Uganda. Webale kubanti utambula nange no atambula nange. We are here to give you the latest information updates about buli chimwe kigwa mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Chana kunyo nti muganda wafamanyikidwa nga Frank Ntambi ali ku kitanda ali mulwadde ali ku kitanda mulwadde nnyo ebitagambika yeetaga sala zammwe. Of course ndabyeko mikwano gyabwe egimu gye bakola nayo mukwano gwa Kasuku namulabye mukaawo nendabako muganda wamanyikidwa nga Sharom naye nga wali of course nga bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo babudaabuda omulwadde. Ebyembi bisekebwa nti musajja watu yaddusibwa mu ddwaliro naye engeri Kasuku engeri gyatunula mu bireetera okuba nti bisesa because ate tumanyi oba bano abavubuka bali mu kabadi oba byaddala because omuntu okunulira omuntu n'agamba bambi Ntambi goma ojja kuba bulungi. There is something we want to discover now. Omuvubuka ono amanyikiddwa nga Ntambi agenda mu maaso n'okuba nti agulwako emisango ku poliisi y'e Kabalagala egya cyber harassment. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Geoffrey Kiwanuka oba Jeff Chiwa. Omukulu ono yastandinga yayimirira bozze ebbiri yakwata ebidebye nagezaako okuprovinga point nga bwali omusajja ekimala n'avaayo n'akuba ava piisi okumusuula mu ttaka nga bagamba mbu Jeff Chiwa yabba oluyimba lwa simanya ava shiba bikino ebisigaddewo. Bwe bakola programs zaabwe zibakola ezo ku YouTube omuvubuka ono yagenda maaso n'okuba nti akuba omukyala. Then Jeff wasn't happy with him and of course Jeff nayita mu baaloya abe ne bafairing omusango ku poliisi y'e Kabalagala oguwaabira omusajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Ntambi ne bamuwa n'ennaku ez'okuba nti ye reportinga ku police. And I remember I think I got this document from my friend Rokan if still have it. Let me just check here. Ne bamugamba nti ennaku z'omwezi bwe ziwera bwe ziti ssebo olina okuba nga oze ku police osobole okuba nti okola ki osobola okuba nti weewozaako otunnyonnyole lwaki wagenda mu maaso n'okuba nti oza emisango. In case you fail to do that bajja agenda mu maaso n'okukola ki n'okunoonya. Yes, this is here. Omusango no guli reference number eri 116 ennaku z'omwezi 25 ogw'omusanvu 2025. Wano nno we bagenda maaso n'okuba nti bamugulako omusango office number ne bateekako Kabalagala police biki ebyo then bagamba bamuwadde okuba nti yegira nga okugezaako okuba nti akola appeal ng'ennaku z'omwezi 31 okitegeera. So omwezi guweddeko omusajja talina kyazzaako. So wano wetugambira abantu abasinga obungi nti ojja kujja wano mu kamera otandika okweyitewo ekitalo otandika okujjonkera abantu otandika ovuma abantu bayiseemu amaaso olw'okuba ojja kwesiga muganda wo Kasuku oba sikyaliwo Kasuku. Kasuku ajja kukubira abantu amasibu abeegeyire ku ludda lwo nga tolina kyosobola kukola. This is the letter nagifuna before. This is the letter, I can assure you. So gera kalebule because awo twavaawo. This is the letter. Okitegedde. So after receiving the police letter oba file jenafuna okugirabako nagezaako okuteekamu amaanyi okunoonyereza what is happening. Lwaki Frank Ntambi agenda maaso n'okuba nti akola ebintu bino because ebiseera ebisinga yali abivuddemu ng'akola analysis we ng'aleka kino ekyomumwa bakiyita kyani ekyo ekyemimwa eminene kisharom nga kyekyasama. Manye ekyo kivuga nakyo tekirina amagezi kimala papa tebalina ethics za journalism nga kijja kyasamira abantu kivuma nendowooza nti kati Frank wange ngejali nti musajja mugezi muyivu alese bana abatunda bana abapimpu b'obusolo abapimpu b'abakazi ba Sharom manyi ba Sharom abo batunda bibakola ebyo ebigundi bibakola ebyo kutunda abakazi era ina abakazi bangi bagenda maaso n'okuba nti ato naye bekijja wano mu kamera nekijjonkera abantu oyinza okulowooza kyo kiri perfect nnyo. So omuvubuka ono nendowooza oba akyusa because there is no need of insulting people. Bino byolaba bono abavubuka simanya junior ne bajja ne bavuma abantu. That's being stupid. Ulize mu kamera ovumya abantu tolina busobozi busobola kuba nti obenganga oba olyawo oliyala nga Ntambi Jimso. Ate nno Frank Ntambi olwokuba gwe Frank Ntambi tekikufuula kuba nti oli wa tabu ojja kulowooza si gwe Ntambi Jimso gwe Frank Ntambi. So ate
kino kinyonyolamu abakyali abaliyo obanga fiirwa muzaddewo nga tolina abazadde toze emisango ensi tegenda kukwatibwa kisa. Kati ekivubuka kyagenda mu maaso n'okulumba Jeff ne kivuma oluyimba lwa Jeff bakiise ku poliisi kitidde okulinnya ku poliisi kiri awo omutwe mukalu kyetutte ku ddwaliro kigende mu maaso n'okuwandika ka poliisi leeta kikawandika akaleeta ka defense kigambe mbu kisobodde kulabikako kubanga ndi mulwadde. Okumanya this idiot is trying to play us. Even in the video you can see Kasuku was laughing at them because they were playing some idiotic things. You can't just come into the camera, you pretend to be sick olwokuba olina emisango gye wazizza. Ono wengambira buli muntu atulaba nti it is so bad okuba nti okola ebintu by'okola nga gw'olowooza nti tebigenda kuddira. At the end of the day you insulting people olwokuba gwe omanyi nti oyogera nnyo bakuwadde kamera ogenda kuba nti oyasama buli kyoyagala. Life is too short. Now you're fighting for your life, I think. However much you pretend to fight for your life, but you just alimba. Era naye eddwaliro kasaba kyetaaga n'omusawo oyo ne bamukwata kugezaako kuba nti bapreachinga bulimba kuba ekyo kivubuka kirimba si kirwadde. Olaba oli muganda oli kirabo ekyo kyasama kiri kiki Shalom ojja kulaba nga Shalom naye ayasama bwasami because they want to prove a point. And of course if content yabuze bannange you people go back to drawing board. You know why I came like this also hard like them? Because they go hard way on the other people. Bwobanga okola ebintu ebyamazima lwaki omuvubuka oyo alimba mulwadde? Nze njagala era muganda wange Kasuku njagala nze sobola kugamba naye Franka si mulwadde. Shalom wapanze mbadiyo musigale ku train which is okay. People are standing with you but you people emisango gyamwe gimaza mugende mugimalirize okitegeera. Time etuuka ng'okoze ebyokola ng'olina obisasulira okitegedde. Tiwali muntu agenda kuba nti yetika musalaba gwo okedde ku makya ovumye Jeff yabonaabona n'endongo oyo Jeff gwe mulaba ava pisa ze wano nga tumulaba bantu bamudisappointinze okitegedde. Yapampanye ne mudrawe amuvuddeko afunye Jeff ali mupushinga kintu kyatuuseyo ate gwe omujjonkera. You know, one time I saw Frank and Ntambi insulting, attacking Shiba, bringing information about Keka and Shiba. I was like, which idiot is this? You're talking about people's past. Okay? Now, after even talking about people's past, in their presence, you're also trying to tarnish their brand with your idiotic analysis. Now, I want to assure you guys, njagala omuvubuka oyo aleme kwerwaza. Njagala poliisi enoonyereze bulungi eddwaliro eryo omwami oyo waali bagende bamukwate. I have the proof that that guy is just playing like that. He's just trying to play ku bantu abazanyirako. Ate namwe abeesonzasonza ssente temusondera ayinza okuba nga ayagala kuba kuba luseke. Nze abavubuka mbamanyi ajja wali ku gyatuula n'agamba kati nkoze nti akabali okusobola okutegula kikadaame ekiri eyo ekiri ebuwalabu ne bakuloba obubadi. I'm telling you this. Oyo Franka mikwano gye bamanyi waali awatuufu and he will not even sleep there. Baze kola video Kasuku agezaako okuba ntaseka. My friend is laughing into that video silently agezaako okuba nti asikenseko. Chovolaba abakola video and photographic interpretation osobola okutunulira omuntu alimba n'omuntu alina pain eyaddala. Standing ku madeega abiri genda olumbe Jeff oyogere your point obanga olina evidence nga bw'ogamba. Stand on your truth my friend. But I can give him like good of doubt okugamba nti bw'aba mulwadde tumusabire. Of course tewali muntu ayagala muntu kubeera bubi. Tewali muntu ayagaliza muntu bulwadde, tewali muntu ayagaliza munne kufa kibi. Bw'aba mulwadde tumusabire muganda waffe. But of course akuba owa kuba omba because we do the same jobs. You can't even tosobola kusigala ng'oleegaga mwango yasamiro no yasamiroli because you want to trend, you want to make money here and there. You're shouting to the people for the people. You are trying to prove a point. Idiot. Mulekera okola ebyo ebintu my friend. Kati musajja watto olina family olina abaana
baana bo baali badde nga bakulabako mukyala we yali badde nga awoomera omusolo gwo you are just there kati bagenda kukulyako mukazi wo ng'oli mu bubadde olowooza abakazi balina obudde obwo obubeeraawo ne balinda mbugobeeraawo oli mulwadde kamutakula ajafuna akatakula nze nkubuulira just kyantu katono nnyo weyawuddeko ne famire kati mukazi oyo bamuzina ng'olimu ebyo byekisiru olowooza tesi mulungi bamanyi ne gyasula ukitegedde oli awo weesiruwaza so ebintu ebyo mukola mutandika okukyusa mu ngeri gye mukolamu ebintu byammwe okitegedde abaana kati bakwesunga dadi aliwa dadi ali mu byakisiru oli awo oli mu kwefiisa ye okumanya nga ekivuuka ekyo kisiru nnyo kimaze kikubye n'akasaati akapya obulwadde bukirinze nga kiri mu kasaati kapya mbu kati kyekuludde bakitutte mu ddwaliro those people muvubuka gwe kyusaamu okitegedde buli muntu azza emisango ng'oweeyita musajja olina okuyimira ku nsigo zo zibeera bbiri Jeff Kiwa I think Jeff Gwe yasooka okuteeka mu kkomera oba kwagala okuba nti asiba because bantu bangi abavumye Jeff waliwo n'omwana yavayo n'amugamba nti yamutuma omutwe gw'omuntu nga moze ready amaze okuba nti afa allegations bagamba mbu Jeff atwala abantu mu nnyanja n'ebisigaddewo yamuleka okay banamuli bazze bakuba Jeff n'abaleka olowooza gwe lwaki Jeff akwagala abaana nga ava basolinze ava mwana muto ayagala okusituka oba aza akola mpola okusituka ava abadde patient enough yayitako ne depression eyo ava gwolaba ebiseera nga bakyeyagala ne Andre we yamusuulirawo n'ayita mu depression neyeekuŋŋaanya n'akomawo akikube mukazi wattu agenda maaso n'okuba nti asolinga adde ku top otandise ate kumujjonkera era bannange bakoze bino era tagenda kwenka ani yagamba nti ava peace yenkana shiba oba yagala kwenkana shiba people have different goals people have different dreams omaze okwogera ebintu bye byekisiru oli mu kwerwaza kale musanje okakuzineko omukazi onaakiwulira ogenda kulaba nze nkubuulira mubeeraawo ne mwekoze ebyekisiru gwe n'obeeraawo era kati mukazi wani agenda omukola ekiro kino bagenda mukolako ogenda kakasa onajja okwata nga tokyawooma omulima nolwo nebyo ebintu mbusimanya mukuba bintu bya kizungu agenda kugwa ku mwana omusoga amukalakate amukubeerawo ninga 8 ng'ali ku nsoola agikuba agifiirako okakase togenda kuddamu kwerwaza ebyo byekitumbavu byeweerwaza omusajja omukulu weerwaza oti ebintu byekisiru okitegedde so nze nsuubira it is a stunt and of course you have to stand as a man ogenda ofeesinga emisango egyo tosiruwala kwebuzaabuza kuba neebuzaabuza bajja kusaavinga either no your social media oba your email oba bajja kufuna engeri oba ku WhatsApp neweebuzaabuza otya bajja kusanga bamanyi negyokolera laba botadde musajja mukulu Kasuku okuba nti sebo naye ayimirira ku bulimba bwo kokirabe mukazi wo leero ekiro tagenda kuwona nze nkubuulira bamuliko yagalise dda aliko oya that shit in Ntambi go away nze nkubuulira so byebyo bigenda mu maaso omukulu yasaze okuba nti yeekweka bamunoonya Jeff Kiwa ayagala kuba nti amusomesa ssomo bamusavinga alina okuba nti oba oliawo yereportinga ku police before 31st this month of course atandise okuzanya games ezo ez'okudojinga but in case he failed to do that okuba nti responding in time anaabanga afulumirizibwa oba police emuteeka ku wanted list era ebbaluwa eyo eya warrant of arrest enakuba nti efuluma omukulu batandika okuba nti bamunoonya kubanga yagenda mu maaso n'okuba nti avuluga abantu now musajja family ye temulabako mukyala we tagenda mulabako taata we ekidumusi kyamukubye dda Shalom atandise kubigatta bugasi Shalom pimpu w'abakazi abeeraawo saidi z'ekyanje atunda abawala oyo Shalom gwe mulaba so kati naye bizinensi yagivudde kale ku bulimbo baani agenda ogula kati bakasitoma agenda kubajja wanga beekweka
simanyi naye nga katukomaawo omukutu gwa 256 verse range bampita Ntambi Jimuzo. Bye bye.